Uganda Lifestyle. Kati kakati House Girl amanyikiddwa nga Precious Tumuhire ono ne yageze maaso n'okubeera nga akwatibwa mu district ey'e Kabale. Kati ono mu kukwatibwa kiddiridde okuba nti yali akola omulimu gw'obukozi asayidizaawo mu zooni y'Ekikoko e Nabataba mu Kirinnya mu district ey'e Wakiso. Kati ono wakati mu kakkalabya emirimu gye waliwo obutambi obwagenze maaso n'okubeera nga bufuluma era nga bulaga ono ng'atulugunya omwana myaka 4 n'amubira ddala era n'amuyisa bubi. Taata w'omwana ono kiraga nti yayawukana ne mukyala we emyaka 2 emabega n'asalawo atambuze obulamu era kwe kumufunira omukyala oyo asobole okubeera nga alabirira munnange abaana be. Kati mu mbeera bwetyo ono mu butambi obwafulumye bwalaze ng'ali mu kinaabiro akuba omwana ng'amukubira ddala. Bino byonna byabaddewo mu guno omwezi nga 27 Desemba naye ennaku enkulu twabadde twakamala okuzira. Oyinza olowooza nti ono muwala muto mukyala mukulu myaka 35 kitegeeza ekyokukola aba kitegeera. Egyo emyaka abakyala abamu abeera mu nzaalo 5, 6 ne 10 bisobola okubeera nga ziwera singa aba azalidde kumukumu. Naye ono olw'omutima gwe tumanyi wa gye yagujja ne yasobodde okubeera munnange ng'akuba omwana oyo ekintu ekitalabise bulungi. Kati omwami Michael Mwesigwa agamba nti mbonyebonye n'abaana bange nevuba okulaba nga mbabeeza naye kyankubye wala okulaba nti ate omukyalo oyo atulugunya bw'atyo abaana bange. Ono si yasoose, waliwo omukyala twamulaba yali atulugunya omwana wa neiba yamukuba. Yali atulugunya omwana wa neiba n'okutuusa okumuliisa obubi. Oyo yasibwa emyaka egiri eyo mu 3. Okya bulungi nnyo. Kati ono House Girl bw'atyo bw'abadde agenda maaso n'okubeera munnange ng'ayisaamu omwana omuto. Omwana waba atandise osoma myaka 4 abeera mu bebi. Ono wabanga abadde amukakkanako n'amukuba ekintu ekitali kirungi. Kale basobodde okubeera nga bamukwata era ono bangi nnyo abasobodde okubeera nga boogera ku nsonga eno. Ne minisita w'abaana n'abavubuka Balamu Balugahala ono naye yasobodde okubeera nga abaako byatangaaza nga ayita ku mukutu gwe ogwa X n'ayogera ku nsonga eno. Kati amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Oweyesigire naye ensonga eno yagyogeddeko n'alaga nti nno omukyalo ono yasobodde okubeera nga akwatibwa oluvannyuma lw'ekyo kyeyakoze. Yategedde nti kati giwunye okusalawo ati kakokola tondeka nnyuma era n'addukira eyo e Kabale gye basobodde okubeera nga bamukwatira. Naye kibi nnyo, kibi ddala ekikola ekifaananako bwe kityo bannaye tukivumirira. Ebintu ebyo bigendere wala byebyo nze Ssegawa Mulekere.